Honorable Nsereko amawulire gamutuuseeko nakuba enduru n'agamba tusajja twabagamba beewala omusajja ng'obudde bw'akola naye Bansereko tumuwe ensi eyiye yagambye bamukubye etteke gye bayita tekewa walukaga yalumya abantu bannaye oba masiyasa akimanyi sokomba Nsereko gona musajja wange musaasira naye bagikaba humiliating because segona eyo gye bayita a kick in the mouth bamukubye engatto mu kamwa nze nkubuulira gwe walabawo ki segona oyo musajja wattu ye yawoza omusango ekisanja ekiwedde bakuume ennuupu ng'ekibiina maaso ga Justice Sekaano olwaleero bamugaye toyina mugaso ovanga ku society nze kankubuulire buli bwogenda mu society y'abantu nga bayina inferiority complex tobeeranga n'omuntu ng'alaba omuntu amusinga ng'ekive eno society ey'abantu gye mulimu teglorifying abantu bayina bwongo akati segona poteya abatudde okusalawo omusajja wattu bamuleese mu kooti atadde mu basikooti munda mu kooti bamukozesa interview bawaze okukozesa interview bagambye nti Walukaga yagenda okusinga okuteeseza Buganda eyo Buganda bwetyo bweyimiridde dayo ku bigambo Katonda Lwama yagamba bajja kuleeta abasajja mwenna nga museka kati yeyo quality Buganda gyeweza mu parliament omanyi lwaki bakuteerayo abantu nga ddala naye bwe bakulekerawo olubongoya ne bagagwe tuwadde obwa leader of opposition ng'oyinza ogaba balonde ani ono musajja waffe gwe bawadde omuyimbi mukwano gwange gwe bakuteerawo olubongoya ne Walukaga ng'oyinza ogamba bawe Walukaga lwaki Walukaga si gwe baleese mu Kampala Centre lwaki bwe baba babadde basobola okuswitchinga ow'abakyala ne bamuzza emakindi lwaki Walukaga tebamuleese mu Kampala Centre Lubongoya ne bamuteekawa ye n'asigalayo ku kitebe ng'akola mirimu ate obakkiriza nti bagenda kuwangula obwa pulezidenti lwaki tasigitebe naye ekibuuzo lwaki abantu balowooza nti Walukaga tasobola banga sinawulirako akyalenjinga maanyi ga Walukaga ng'omuntu